Webale nnyo gw'akyagenda maaso n'okugobera Kimba updates. Oyo kalipiro n'omulambo gwe ndowooza ku manda jakuba. Si mulambo gwange. N'omufuwo wamuwambye kati oli munaku nnya. Gamba kalipiro yawambye omufu si mulambo gwange. Kalipiro yawambye omufu ng'abanja gyagenda okumuziika. Ababanja milioni 7 kati? Milioni 7. Ababanja jukira buli bwe bukya. Ababanja milioni 7. Kati lero milioni 7. Kati lero 8 musanvu n'emitwalo 5 lunaku olukya ensonga lwaki yawambye omufu bamulimba gyagenda okutwala baganya omuwa sente ate oli yamuwa omulimu sente yaziweereza kati alinda oli yamuwa omulimu ali mu America aweereza endala waziweereza wonna walitwalira omulambo ku ntaana n'aguziika. Boze enjawulo era nga ndi wano bayitawo ku 7 Gayaza Road ndi ku modoka y'omugagga Kalipiro. Kalipiro ono mukwano gwaffe naye leero ekindeese yaŋŋambye yawambye omulambo naye sikakasa omulambo mweguli naye nze tunyumyemu atubuulire lwaki yawambye omulambo. Kalipiro n'agamba nti era abadde ng'ajja bujja tugamba emirimu gye y'omulimu gwe oba oyina amalalo gw'oyagala okusengula oba oyagala kuzimba bijja awo ayingiriramu si musezi si mulogo ng'abamu badde mulowooza si musezi era si mulogo naye ye gwe mulimu gwe fino director ayambako mu ngeri y'okuziika si bwe kiri. Sooka obuze ku balabi sooka obuze ku balabi ba Kimba updates otubuulire na lwaki babuuzaako era nnyongera kubabuuzaako nnyo kuba wiiki eri twamaliza ne tubalaga kiki etugenda okukola mwezi guno gwe tulimu ndowooza tubuze wiiki ng'emu naye lwakuba nti eno mukama waffe Kimbo waluddeyo kubateera content oyo naye kati saa zino content empya era kati alina ogiteekayo mu bwangu ddala nga tetunnatuuka ku Lwokuna. Nkituufu ekituleese wano twasemba ku leeri nga waliwo abafu bagulidde amasuuti ameeru abasudani nago nga yinamu abo tugenda bakolako wiiki ejja Lwokuna. Wagamba besudani kozi besudani obatwala Sudani? Oli omuntu agenda okunkozesa mu Sudani nagenda nimukolerako Sudani naye kati saawa zino tugenda kukolera wano. Tugenda kukolera no ng'abafu baawano. Okay. Basudani naye ayagala baza we yagula wano mu Kampala. Okay. Wangamba be bana b'okuzika mu 48 n'okwambuka kuzika nga bayimira. Babusimbi. Kigeza ono simeshinya nga kigazi. Kye kiri mu motoka eno? Motoka eno. Adai abatulaba ono omusajja alina omulambo atambula nagwo nakumeka kati. Naku 3 nawamba omulambo ngamba banja. Otya. Adimba banja njagala sente bampe sente zange nze mbawo omulambo gwa. Sooka otutemerete kyajja kitya okuwamba omulambo? Bantu mogole ekijja omukyalo yali bweru. Omukyalo yantuma bamweta Juliet wani yantuma agenda kukola ekijja naye we natuuka eri bafamire ne baŋŋamba ndi tojja muzika mbukojja maya tojja mukolako mbukojja. Omufugu ono yali ono omuwala ayagala okugjayo omufugu maama we yansindika maama we omugenzi maama we gwe nina sawa zino nga baali bamuziika gy'azaalwa ye ng'ali bweru. Ono omuwala ali bweru. Kati ye bamuziika mbukojja bw'oli ali ebweru. Kitegeeza ono omuwala ali ebweru gye baziika maama we gye bazaala nnyina. Kati ye ne bweru obukojja bwe. Kati ye yali ayagala tukole ekijja ekya maama we kuba teyaziika. Kati bali abafamire ne bagaana. Nga bagamba ki? Nga bagamba tojja mukolera wano mbukojja either amugye wano amutwale eri gye bamuzaala muwala we gye yakola ekijja kye ono gwe nina muno gye yazaala gye baba oyo gwegenda okolako maye oyo kirayanti wo gyazaalwa ono omugenzi yamuzaala nga bw'ogamba nti n'omwana omuzadde wano naye ng'ate taata we bamuziise eri mu famire ye bamuziise mu famire kati olina okumugjayo omuleete wano ewuwo kuba bakukkiriza nti oba oyagala kukola kijja mutwale omukolere eri kubanga wano waliwo ebijja bingi naye tosobola kola maama wo nabali bennyini bataata be bonna nga weebali awo kati bali bataata be taata waabwe yagenda okufa ng'ayina abakazi nga 8 kati bakazi abo 8 buli mukazi nga yamuzaalamu abaana kati ate taata we bamuziika eno
ate mama ate ne babanga buli omwazikiddwa ku kijja kya njawulo segeera kati bwe kityo bwe kyali kati ono omuwala client wo nagamba nti genda onzigireyo mama wange mukyala mukulu ya mukyala mukulu ono omufali muno alina emyaka ngemeka ali myaka nga 8 soko tulageko abantu bayinza olowooza tulimba abantu bayinza gamanyi kalipiro yesu bayinza ga kalipiro yesu dia wamufunde ne kesi kesi njeru kati gali masuti kigoli ole gali ge watulagako ko buli kimu kyembeera nakyo neno sapuli nakugamba yo omu nyini yakugamba oli gwe nagamba we masaka ekyotera si kyotera eno ngadda ku Mbalala road mtegeerayo raka isai mbala okay abasezi eyo kati oyo yagamba nti omufu amwagalako ne sapuli bwe namuziika sapuli ninjerabira wabweru yeno oli gwangamba gwatwala nga agenda atagaze motoka awo nate yali eno nansana wala gwe nagendo zikule kati bwe namuzikula musengula ate kati sapuli ninjerabira kungulu nogireka kungulu era yeno isegeza sapuli eyo yali icyaliko ne bigundi sapuli eyo isegeza bali bajambaza omufu bali bajimwambaza nga bamuziika kati gwate wali omuzaayo nogirabira kati lwaki otambula nayo sisobola kwera ebintu by'omufu byonna nyina otambula nabyo kanegana amasuti ge gooli kadoni yali mbuwambe kati ono wamuwambye namuwambye njagala sente kati tugende mpola kalipiro pulira atanisa n'okuwunya tugende mpola kati omukyala client wo akutuma ogenda ogyeyo omuntu oyo actually ogenda okola ebijja bye otuukayo ate embeera naye n'omuziki mukubiramu aguwulira teyebowa ne mukirabu ngenda naye vaawo naawe ate kati asirika ki kati ebyo yakoma luli eri linako kambuze kalipiro bw'oba ogenda kutambula muntu omugyamu nti oba omuteeka ovuga morokayo nga naye mwali nkugaya buli kimu ky'omufu nkirina oli mufu mulala nono mufu mulala nono mulala era ekirondooza empewo yabadde nimubikako ne jaketi eyange wabeera ndi wabafu wembeera walina okubeera katuddeyo ku mufu ono omukadde jjajja gw'owambye ali mu buwambe bw'omala okugenda okukola ekijja ne bagaana bannyini gye baali baziika oyo ne bagamba wakiri mutwale muziika eri awo client wa akyusa fayiro agamba nti kakati oba kiganye omufu musiguleyo kuba wali ogenze kuzimba kijja yagamba tumugjeyo bali ba famire bagamugeye mukolere eri era nasooka mulooda nagaa tugende tumuziikule tumugjeyo ndeni bwe twawulira ekyo nimbaga mufune ebbaluwa ne bafuna ebbaluwa ya chairman ya poliisi ekukkiriza okutambuza omulambo otyo kuba si bya kooti kuba tewali nkaayana jasi bakkiriza ogenda oziike kati okutataganya eddembe ly'omufu baba balina okukkiriza bwe kityo bwe kiri ndeni bwe twamaliriza ekyo buli kimu ne kiggwa nenga ngende mugjeyo naye mu kumugjayo esente ze basindika basindikira wa famire nga balina okuggyako esente zazisobola okubayambako mu famire nezange yali taso asindikira nze addemu asindikire kuba yali yakusindikira dda zakola bijja zekijja kati nayongerako endala kati nagamba mu kifo kya kusindikira wali ba famire kasooke kasindike ba famire ate nanga nsindikire kasindike lumu kati nasindikira wali nasobya muletemu naye kati ba famire ni bala ndinu sente zibamba milioni 10 sente nyingi sente niziba bugumamu nibaga kati nze maze okola ogwanga nze omufu nsigala naye oba agenda mala omwezi oba wiiki nze ndi naye buli wosula naye oba kyajingamu sente oyongeramu kasente yongera mitwalo 5 kati client wakimanyi onsanze nga ndi mukunywa eri ebbanja balina ozisasula wakimanyi era yaŋŋambye ku manda agenda zimpeereze agenda kumpeereza endala wakabya naye nakumeka gye mitwalo 5 kakadde kamu n'ekitundu bunaku oliziba 5 ne leero agenda sula n'enkyasula mpaka manda omukyala agamye wange nyina mokyali ate anti mokyala emorokayo yeno mubise nako ne jaketi awuliriza omuziki kati bo eno gye wabadde olina okumutwala baatuuka nga bagamba sente zebaatuweza tezimala gye mutwala no sisobola mutwalayo nga tebannaba kumpa sente zange eri bo bamanyi nti waliyo omufu agenda okujja naye tebannaba kumanya nti no baali mbuwambe kati tebasobola kuwabira nti oba wawambye omulambo bampaabira nze ebbaluwa nzirina ebintu byo nga biteesaamu bakimanyi nti eno oleeta omulambo kalate eri giwagujja bo tebakyawondera bakimanyi omufu wamusibamanyi omufu namutwala kiri wange makati wange ne gavumenti ne client wo ne bannanyini eno gyogenda omutwala
kuba tosobola kola kampani nga tolina loodi. Ono omugenzi yali akaziikibwa bbanga ki? Bamuzika wiiki eri ewedde. Okufa kwe akyali mupya ekitegeeza. Akyali mupya ekitegeeza. Mupya kuba oli yasindika sente ndi maama wange afudde simuziisa siriiwo buli kimu kyonna mukikole mu bwangu. Nze kenyini nakola entegeka egenda omuziika. Nimba wa funeral service egende muziika. Bw'amala okuziikibwa muziika n'agamba nti no nnaku 2 genda okola ekijja. Oli ye n'asindikirawo buli kimu. Bw'otuuka okukola ekijja ne beekyanga ate. Naga kakyusa nange ate nanga nkyuseemu bwe nagenda okyusa ndi sente ziri mu kubo zijja. Naye ninteekamu zino ze bampa z'ekijja ningeya ne mujjayo ngula ne keesi. Wangamba bw'oba ogenda ziika omufu omugulira buli kintu kipya. Kato yali yakaziikibwa era waguze keesi empya oba yo gye basooka muziika mu kusooka. Era n'obanga bakutadde mu keesi endala wano ne baleeta keesi endala. Eyo yennyini tukugjamu ne tukuzza mu ndala. Tolina kintu kye baamuziikako obukululu kye bamuleseeko? Ewa. Kye basooka omuteekako nga bamuziika omuliro gwasooka? Yonna nabiresenze najjeyo mukadde eka ne mujjayo ne muteeka awo. Ne gomesi ze ne mubikako amasuuka amalala. Kati gomesi nazo waguze endala? Wamugulidde gomesi? Nze nabiseeko amasuuka. Lwaki abafu bw'obaziika mu makeesi meeru? Kuba nkulabye ebbanga ddene buli w'obeera n'omufu omugule keesi njeru. Buli wembeera awo keesi kisinzira kye mba nsabye nze nganze. Bwaba obeera ng'oli mwerufu era ne bwe mba nziikula omufu neesiba akatambaala akeeru kamanyi. Kituufu. Kati bwe ndi bwe nnyina okubeera. Ebina kubamu ekyeru waakiri. Nze nganze ku ludda lwange abasigadde nze simanyi. Njagala mbeere mwerufu. Kati enkolaganayo ne kiraya nti we yakuwa omulimu ali ebweru. Ne bano gy'otwala omufu eri etyo oyogerezegana n'oli oyogerezegana na bano. Nze saagala kwogera nawe nze njagala ssente olulimi lwange lwa ssente. Kati saa zino banja ssente mmeka? Njagala emiliyoni 7. Ku miliyoni 10 z'olina okukolera? Bambaako miliyoni 3. Kilo 3 zaali za kijja kati zino zakusengula ekijja tetunaba kibala kati byakyusa ate byakyuse njagala nsooke nziiko omufu ndeni balyoke baddemu bansindike sente z'ekijja kati ze basooka okukuwako zaaki kati omulimu oguliwo ssaawa zino gwa kusengula omufu kati sigwakola kijja kati ze waguzeko keesi nabiki wazijeewa zino wakutte kuzizo nzigwako sente obadde kinaawe kimbo nze nzigwako sente nze n'obwe ngamba kati saawa zino ndina emmotoka njagala njiku ninawo kalipiro ekitegeeza omulimu guno naawe guteekamu akasente oinvestinga zange ate kati ngenda nafuna n'abaana basobola okunkoleyanga keesi zibeerengawo ate yagala kufa ng'afuwa byampaka ogenda kukola ebbajiro lya keesi okwoyo okugula nkola mu bafu kalwayisabira abafu kufa kino okubatta tobatta asobola kutta katonda takyagala buli omu nowaba atunda keesi asaba mukama katonda nyamba ntunde keesi zange zino zigwewo kitegeeza ndi nasabira abantu bakole ki asabira abantu babeere nga bafuna emirimu so kati enteekateeka eri nti saawa yonna ogenda kuteekawo ebbajiro lya keesi natumya drone ebweru natumya drone 2 ziri Japan ziri mu kujja ngenda kola funeral service mbeereko n'ekintu ekigamba nti no nziikula abafu nsengula abafu oba nkola ebijja by'abantu osegeera ndeni nkole ne funeral service kuziika abafu obeere nga kati saa zino okola ki oziikula buziikuzi na kuzimba bijja toziika mufu mupya ate kati ne keesi weegendeddemu bw'oba oyagadde nga nkuziika kitegeeza ndi mba nsobola oziika singa omuntu afiisa olaba emmotoka nagijjamu emito kitegeeza ndi emito nagijjamu nga njagala teekamu keesi z'abafu tegeeza omuntu aba afiiridde omuntu enakubira ogenda tijala kuntambuliza mulambo guno n'oguziika ngaka ninkola abaana mbayina abakozi gye bali mbayina kati omufu ono gw'omaze naye ennaku 3 osuubira kwena n'ebbanga ki bwe banampeera ssente bwe batakuwa n'omuzaayo gye wamugja baweza wiiki 2 nga mutwala ewaffe taata maama wange yagula ettako ku kijja kyewammwe tetulina ekijja tetufiirwangako kate ng'ogenda muziikawo tetufiirwangako mpozi maama wange yajja okufa naye tetufiirwangako nja muziika bali babatuusiza tosobola kubeera n'omufu w'abendi tosobola kubanga nti n'omuntu yafa nga wakikakyo n'omuleka ebbali n'obeera n'emirembe era nakiba kikulumiriza era mpaka bajja kufuna sente jjukiramu nti nze buli lunaku mbala kalenda olunaku bweruti kati nakamala ne weekends buli lunaku 5,000 oba balimeza mwaka buli lunaku 2,000 ne bw'oliba omuziise ate kati bwe mba ngenze muziika ate okuola olunaku mba nnyongeramu
ngama ngomuzise wuwo singa tebamukima kati no weeks bili zoba wadde nogana omuzike wuwo era oli yongeramu buli naku ngolukubisa musende ate kati jali kyogamba ettaka lya kidawe wali wano ettaka lya kidawe bangenda kusasamaza abantu b'ekyalo naziise omufuna eti bamanyi wajavudde omanyi erinnya lyemba nnyonoonya kati oyagala ogenda okukola ebintu by'okunywamu kutambulamu kukola ki ntambula naye n'ekiro nabadde naye mu kirabo eno moroka bakagikomya gwe nagenze naye driver yatuvuze n'atutwala n'akomawo nagenda n'asula naye ewuwe n'agikomya wano saa zibadde 7 ekigeeza n'abantu bonna b'otambula nabo bakaluba emitima mulimu abamu kuba ogambye waliwo gwagiwadde n'agenda nayo ekigeeza omufumu kitwalanga kintu kya bulijjo kintu kya bulijjo nze ngambe mukuya na muziki nga bwagijidde omwo muntu tegeeze muloka ebamu omuziki ng'osaanikidde buli kimu ky'omufu kyenyina nowebange nga tesigadde kungulu teva mweno motoka eno sapuli yali yamufu mulala ekyalinako n'ettaka liryolirako naye abafu bakadde bano baba n'entondo tannabakola ntondo zonna zonna ate wakolera entondo amanyi nze manyi kyomukolera waliwo oli gwe watwala enansani yagenda aguluba mu motoka teyatuuka mbuuza gwe mati teyatuuka kati kalipiro oba oyagala okubeerako ne mukyalawo okomawo eka n'omulambo guno oguteeka mu lujjaawo okola otya n'abaana bo ne mukyalawo okola otya omulambo ojja ne mulogo n'opaakinga mu lujja empasa kali oliddeko nga ndi nyina omukyala okola otya ogula buguzi sigula era siina mukyala era saagala kubeera naye ebyabakazi tobiriimu mumwagazaki nze mbeera n'emirambo gyange nemala ndino kati leero nyina ogutereka wano ate kati omukyala ajja atandika agenda ayogera eri omusajja gwe nawasa munaasuza emirambo alabika musezi ku ddiiru ki ate nga gwe weefunira ssente omulambo kika kino ogukuzirira wali okifunyeeko experience eno oba guno gwe gusoose bakiranti baabasinga abadde cooperative nga ojjayo otwala n'oziika bano bataddewo embeera si kunzirira nze mmanja sente gw'obanja gw'owambye milioni 7 baziteeka nze mbawo omulambo gwa guno wagugjeewa gono agujje eno bayitayo batya eno ng'agende ng'ovudde mukono lugazi agende eno kasana luweero wagujje lugazi ogutwala kasana luweero kati process eno eyeno n'entala nabiki tonnaba kusimako wadde gy'omutwala ate nsiba eki nga sente ndaddemu zange milioni 2 nga tebana baziba ate kati nziremu nsibe ate nziremu mbanje sente endala kati kiraya nti woono webweru teyatawanya kubajjako bali sente zeyabaweereza yasazeewo gwe agenda kuweereza bali ba famire yaŋŋambye ngenda kuweereza endala naye abantu ba famire obamanyi abantu ab'ebweru munaye bategeera batuuka kasane balaba ebintu bibatamye tajja kudda kusikanga n'emiguwa ng'ali ebweru ng'alina ebintu byalina okukola abantu ababeera ebweru balina ebintu ebibasumbuwa yagala ngenda kuweereza sente endala ku mmanda gwe omulambo beera nagwo yaŋŋambye ngenda kuweereza sente omulambo gutwale mu mokyale kati yeni ye mokyale era nze namugambye buli bwanana bayamanyi nekyabalina okumanya n'oba ogutwala mu mokyale bagenda kusaba emitwalo 7 nenze buli lunaku njagala emitwalo emeka 5 mba musaliddeko emitwalo emeka 2 ate ng'okukubisa n'omuziki anyumirwa wuyo mubise nako jacket wabadde mu kirabu mubiseeko jacket aleme okuwulira empewo ate oddaawo gitegeeza nti nomufaako alinga omuntu omulamu noba yagadde kabiya muwamu nanyo ate nze mukolere kati bwabeera bw'osokolayo bw'ozikula omulambo nga guno ogwakazikwa wiiki emu guba gunya ogukola oti ogukuba famalini okola ki nkuba famalini n'osooka naawe oddamu n'ogutreatinga era akabaga kankonsanze nako oba nkatadde nawa akabaga katambuliramu ebintu byange mutambuliramu omunnyo gwemuteekako segeza ono omukyala akira nti owalula kubanga ne mukuzikira okwasookera wagge waliyo mukuzika nze namuconnectinga kuba fino service ngambo ina fino service kwa aludde nga ndaba nemugamba siina naye kampani gye nasooka okukoleramu ekyakola kanku connecting ne bagala ne bamuziika ndeni nangamba kale kaba muziike ekijja ogenda kinkolera ojja genda okola ekijja kubanga bali tetukwatagana n'abafamily abeeri kubeeri bukojja n'abaganda balina olugero bakwagala bukojja nze siremererwa nangamba nja kuogenda okola eki okole ekijja kati fayiro wakati n'ekyuka nga beekyanze nange bamala okwekyanga nange nekyanga omufunyi n'omusiga mikolo kyawo gy'okolawo ng'onoosima
okola nga ngenda simaji ngogenda kujjayo omufu nina emikolo gye nyina okukola sofa kuba ate ogenda kujjayo omufu ono omuteeka akungula oba otataganya eddembe ly'omufu nyina balina okunsalyako enkoko enjere nyina eddagala lyenyina okusooka okunaaba ate nange kenyini nze kenyini nze mufu kangambe bwete kuba buli wemba ngenda okujjayo omufu nsooka kwambala kali akagoye ka white newesiba akaba nesiba ng'omufu kati oli omufu andabanga omufu munne amanya munnange yankimye abantu bali gye wamujje kubanga omufu yakaziikwa wiiki emu kwegamba sijja giyita nsasage naye baba bakyaliwo abajja mu lumbe kyabayisa kitanga omulambo ogutwala nasanga abantu balinga bataano oli mukati n'atukkiriza naga mufu bamutwale eka bamutwale ekika kyamala kutuula oba tekyalwisa ate batuula ki ate oli nga bamugambe nti ono mufu mujje wano ate batuula ki ow'ekika ng'asazeewo omukulu w'ekika bw'asalawo nti omufu mujje wano mutwale so noddayo ekiro n'omusimulayo ate nze nagenda nga budde nga bukyali nga nyina bijiribisi byange binkubi ono wamusima misana namusima esaawa azaalinga emu awo akawungeezi nze we bantumira we nagendera kati fayiro ekyuka ddi kubanga oyo omukimi eyo ogambye nti kubanga sente ze basooka okuwaako zaali za kuzimba kati bikyuka n'ogamba nti oli agamba kola ekijja ne baŋŋamba balindi nti mujja mukola naye nakiroota kuba ajjukiramu nti nze buli kimu ekigenda okujja enkya mbeera nakyo bamanya nti nenkya waliwo ekirungi ekijja oba ekibi ekijja kati bwe nakiroota ne ŋŋenda bwe nagenda ne baŋŋamba tojja mukola oli mbukoja yefuula nti baali baagala ki oli ali ebweru mbu yefuula nti alina ssente naye nga bo baludde nga babonaabona ku bijja ebiriwo nga babirimirira naye nga talina obuyambi bwasaayo baali baagala asooka akola ebijja ebirala ebyasangibwawo bibiri bibaali baagala bwabikola ebyo gamba ndi nze sijja kola ebyo nze nkolako maama wange bukojja kankoleko maama wange nabwe namugaa nti mutwale kati fayiro ekyuka etya kubanga okyusa ogamba nti bw'aba yasalawo n'agamba kati zibadde ez'okukola ekijja kati jjayo bujja otwale omugjeyo saawa emu kawungeezi watuuka mu Kampala ng'obudde buzibye kati kwolwo wali ogenda eruweero oba wajja wano nga tebannabeera kuwase noga kati koosule naye baŋŋamba eno wiiki yonna maze nga siri wano baŋŋamba nti katukuteereko ssente endala naga ssente zitaddeko gundi alina ssente zo niŋŋamba kale naye oli gwe yaŋŋamba gwe yateerako ssente ali luweero kasana niŋŋamba kale kankozese wano ezange kuba kati yamaze dde okumpa emiliyoni 3 kankozese wano ezange ngende musange eri luweero nengivuga n'omulambo gwolwo ogumaze paka luweero okutuuka eruweero ne bambuzaabuza nenzira niteekamu efuta nanyumirwa efuta nenkomawo n'omuzze Kampala nemuzze ewange mu kikomera nepaakinga neŋŋamba kati bonawe omaliriza ojja kunkubira naye osooka kunteerako ez'amafuta gano gwe wakozesa ogenda eruweero n'okudda okitegeera kati ate naŋŋamba sente ziganye kimala biki katulabe enkya biki neŋŋamba kale bonawe omaliriza gwe nteerako ez'amafuta nagenda okulaba ate beeyongeddemu kati nenzira nemusindika voice note nemugaba buli mufu waasula ewange mitwala 5 oba si kyo mutwale mu mochari mitwalo 7 nagamba kale kambimalirize wano jukira yeri ewaabwe kati saa zino obudde bw'emisana baba beebase kambimalirize wano no biki neŋŋamba kale gwe maliriza nze omufu mulina ali safe ate nerandi road wange takimanyi nti nyina omufu mu motoka kati nambuuza nako naye nga emmotoka agiraba naye nzijukira lumu lwe baakulaba olaba ekooti jaketi weeri awo kati wali ndabirwamu ebeerabika kati bwe mba ntuuse wange ewaka kati mbikako wali obutalingiza kirimu alaba jaketi alandiroda ayinza okunkyukira awo waliwo banawe bwe bagulabyeko kwosa jjo nga ndi mu gulongoosa obujjamu n'olongoosa nako ntereezaamu oluba buli beekyusa bwe bati nga bakuba gundi nga bakuba ampu ngirawo nenkebera kati atya omutwe gudde wano nentereezaamu bandabe nga ntereeza oba bamugambye simanyi lwasooka osula n'omufu n'omukadde guwajje namugongo landiodi yakugoba ku nju yangoba naye ndaza akungoba mpozi yayagala mugobe gosinga osasula kiki nze asobola omulekerawo mufu nze omulekerawo mufu neyegoba kati ate agenda kungoba atya ate eriyo abantu abakalwa emitima nga gwe naganja kubeera naye kale abeere naye nakubira state council nemutwala erusazi ate nze gwatayinaako yadde nangamuntu agenda mujjawo agenda kunzijawo tolinawo tekikwogerako kyogamba nti no gwe wosula landiroodi we yakusabako nangamuntu kati newange tansabangako nangamuntu
Walibaddeko n'abafuba mirundi tugezeewo inamu emirambo ng'ebiri esatu mmotoka. Kakati ekintu ekyombuuziza sobola kiramu kuba lwaki nobajja abafu mukaaga nsobola bateekamu otyo naye sikikolanga otwala omwomu tekitwala amafuta mangi n'otwala toga abafu be banywa amafuta nedda ngamba mu lugendo wano ng'otambula ngenda wanewo ng'ogenda ku kijeje guli nakugaa tugenda singula eri enakifuma eyo si ewali omuwaana n'omusajja kati ye tugenda kiraba ku Friday ku Lwokuna wiiki ejja ojja kulaba ekinaabaawo kasi ojja kubaawo ate ono omufu eyeekyanga wamukola otya gwe wali ogenda okusima emisana gwe wajjako ekiseminti eyo namukolako yamala nakkiriza naye lwakuba nti no siina soko gira oyogera wano eno kankulire kyenkozesa wano okujjayo abafu kale atulaba tuli wano tuli ne kalipiro n'omusajja emirimu gye gy'abafu gaya talina mukazi alina omwana naye talina mukazi tayagala mukazi mubuuzabuuza ovaawo okola biki naye ebintu biringa ebitiisa naye ye yagamba nti ekimubeezaawo giribizi bw'ateekamu ekipa ya giribizi n'anywa ng'obwonga abulodinga ng'abeera ku muzuuli kati oba olina omufu wo ye ng'ajja awunga nga abanga avuddeko ng'ajja omufu amusima ng'amutwala kati ono jjajja ali muno simanyi oba abeewabwe tebaluluma ono jjajja ali muno kakali ono jjajja ali muno simanyi kubanga kukijja kuyabadde alina oziikwa abafu banne baafadde ab'emyaka gye kati simanyi oba takayana oba tabuuza lwaki tebanziika bw'anaamusitukira ku mutwe yamanya katata kabaga mulimu ki ante obadde olina kyombuuza mpozi ombuuziza ki bw'oba ogenda osimayo omufu biki byokozesa kyoyagala waliwo akacupa kamukendese ng'ogyeko ecupa ya giribizi na cupa endala gyentambula nayo kati kano osugira mulimu nga gulinga omuzigo guba muzigo nkuwa emitwalo gyo 10 sabuni wa geisha awunyanga sabuni ate si sabuni naye engeri awunyamu awunyanga sabuni kati biki ebyo kalipiro ombuuzizza lwayo engeri gyenzijjayo abafu ate kati nkulaze ekijjayo abafu ate kati oli mukumbuza biki kati ebyo bikozesa otya okozesa otya bikozesa ntya mbikozesa nga bwennyina obikozesa naye omuntu yenna asobola okukola omulimu guno gwokola kano kaki sikamanyizzaayo kantuko sikamanyi gubeera omwenge omuganda ngwakakati zaayo kalipiro zaayo bintu byo zaayo bintu nedda kimala kakati kalipiro omuntu ayagala okukola omulimu guno gwokola aguyingira atya ogusomesa olina abantu b'okutteko kwegamba kuba ndaba oli ayinza okugamba akasente nga weekali miliyoni 10 obukumi miliyoni just ogenda obugendo gyayo mufuno ogenda n'oyigiriza abantu nti kya bulijjo abantu bajjayo abafu ogenda n'obajjayo naye gwe olinamu ebirungo ate byeyongedde militaali This spiritual soap is good for everybody to see, favor of everyone in all ways. Nti ono sabuni aleetera omuntu okulaba omuntu yenna ali mu buli nsonda. Kati nze ne mulabe wange nsobola okera ku makya ne ngamba nti kiwataddewo jjo kijjeewo. Kitegeeza gwe tebakuloga. Tebandoga. Poliisi tekwata kukuba. Tebankwata era tisiina pamiti. Era njogera maaso ga kamera tewali ankwata.
Kati gwo osobola okumanya nti ahead waliyo traffic waliyo ekiddo. Andi nze nsobola okumanya nti nawo kukijja kyengenza okukolako okukulika eddagala lye baataddeko. Kati kalipiro omuntu abanga bamuteekako eddagala. Oli yakwadde omulimu omwongezaamu kasente akokusooka okujjako eddagala oba okulijjako libalya miliyoni 2. Ezo tezibeera kuzirize mwakkaanya. Essaawa zino waliwo azinsindikidde mukubire ng'owulira. Kati bw'omala oddikakasa nti kweriri ng'olijjayo ng'olimulaga nti nga ndimulaga liiri. Nga takuwaziriza yabadde agenda okuweza omulimu. Nze nyina olaba abantu balinamu ekintu kibagamba nti no bannabbi. Alaba buli kimu ekikuliko. Neze nsobola okulaba nti no waliyo omulabe wange alina kintu kyagenda okunkola. Kati ono sabbuuni omugulawa? Aliwo. Ono. Oyava Cameroon. Ng'olaba bino ebisigadde bivaawo. Lwakutaano mbeera n'Abakameruni. Nga munywamu nga munyumyamu. Tuba tubeera mu pate buli Lwakutaano tusala mbuzi. Era bw'ojjanga ku Lwokutaano wano nsangawo. Etegeeza luno Lukameruni luno. Kuba ebigambo sibitegeera. Ase kansa ose nu yefu sibitegeera. Banna. Byenkozesa okujja waba. Koze omulimu wakakola emyaka emeka guno? Kati ndi myaka 8. Ofunyemu kasente? Nyina mmoloka 4, ndi mu kuzimba kalira mu kyalo, nyina amayumba g'abapangise Kawempe. N'ekirala gye nfunyeemu nyinamu n'amabaala, n'ekirala gye nfunyeemu Sebaga. Kati obuteebaka kikulu nnyo. Anti nakyo kyamaanyi kuba bw'oba teweebase oba olowooza sente. Kati obudde bwo obusinga obumala mu kunoonya sente. Era singa tosanze mu lukeesi obadde ogenda sanga mufaliso oba luli wagula bamu. Ekitegeeza mmoloka ebiseera ebisinga muweebaka. Nkugambye. Buli bw'ogiraba bw'oti weeri awo kalipiro abeerawo. Era bw'olanga esuze ng'omanya mwendi omwo. Kati bano abafa abaleeta emizimu simanyi empewo ez'empitirivu ogikwasaganya otya? Yonna sirina kyendabamu. Wala abafa balina akajjanja n'asooka aleeta empewo ennyingi n'aleeta enkuba akola akajjanja kale emmotoka egenda okusimbula. Ekyo kikola batugamba ng'edda simanyi oba ogenda simbula simanyi amagi bikoze bitya. Wange tebiriiyo omuzizo nze sirina kyendabamu. Toziza oli mu Lugwala? Abalugwala tebaziza. Tebalina mizizo. Simanyi munnange. Kati gwe olukwata omufungo omuteeka mu ggaali ng'osimbula? Nsimbulirawo. Teri wadde okwasa amagi teri wadde ki? Lwaki abo bano abakozi bange bafa? Bano benkozesa mu kuziikula abafu. Batera okufa. Sagambako ndi nakafiira abakozi 3. Abakozi mwenye lwaki bafa? Agwo mbuulira. Anti tibaagala kugobera omumpembe kyabagamba. Ye gwe? Togenda kuziikula omuntu gwe baaziika edda nga tolina eddagala lyonaaba. Olina okuba nga olina eddagala lyonaaba. Ndeni bw'omala kunaaba biri bibadde ejjukiramu nti n'omufu bagamba nti no era nawe genyera okimanyi kintu kye njogerako n'abalabe baffe batulaba wano kimu. Omufu yenna bw'aba awunya tolina kuwanda. Ekyo bulijjo okimanyi. Ekyo nkimanyi towanda mufu. Lwaki baakiteekawo? Simanyi nange nkiraba bulabi. Kati omufu yenna bw'oba waziikako oyo omufu nga bw'ogamba nti no yamuziikako. Kumuziikulayo oyo yamuziikako talina mulaba. Talina kuddamu kubeerawo. Bw'abeerawo afuuka zonto. Waliwo ono ow'emukono ebaaziika taata we ng'ate ye muto yali bebi. Nga yagende bweru. N'afuuka zolo ali eyo kati bamutwala yali ali bweru ng'alina sente. Ne baba baziika okyali muto myaka 2-3. Mukulu wange bw'oba akasawa mukubako bw'oti liiso noba nga wenkana mutabani wange n'oddamu n'omulala gw'okuyenga bamuziika toddamu. Ekyo kintu abantu balina okimanyi. Kati abaana bo lwaki tobalemerako okulabika nti batamira bafuuka kirala. Nze era bw'otamira nkuleka nga bw'oli oba ofa gw'omanyi. Nze nkola mbafu era bw'ofa nange nkuziika. Naye abakozi bo bano osasula pa mulimu buli mulimu gwe mukoze? Buli bwe tuba tugenda okuziikula. Kuziikula sikola ebijja. Tugenda okuziikula buli mwana mwa miliyoni eki. Miliyoni emwe. Tubeera abantu 4. Nze miliyoni eki. Miliyoni 3 naawe. Nze nsaba miliyoni 10. Miliyoni 3. Negusigala musanvu. Ndigula miliyoni emu oba mitwalo nga 7. Nosigaza miliyoni nga 6. Nensigazaako ndeno okuzimba biki. Nsigazaako miliyoni nga 4 oba 5. Wali ogula sima ya bino ngono yantumya amasuuti ngatto pampa
Oshege ate oli omwana bamuzika nga nyine emyaka doze naye nyine emyaka 5 ate naye agamba nti naye tumutere pampa eje emyaka pampa zali tizina zine suri zawagula ezemitwala 37 simanyi ne 37 simanya biki ogeno mazango oli mu milioni nyazo osigaza milioni nganya naye oli bo musa milioni 10 atunulanga nagamba sende nyingi kanfuna abatamivu bokuja naye tamanyi ndino mutamivu wagenda okusaamu ekyo kintu tamanyi buli omuvu agenda muzika aba ine ensonga lwaki yafa eiza inzo kwa yafa bulwadde bwe eiza empala nazo ku kyalo eiza bamuloga katagenda kufa nga atutuluma kati biri biddamu baba muzikudde bikwata gwe yazo kola gwe yazo muzikula byambalira gwe so kati bana bano bawaka kadde ka sente kamu ne kapate ko bakolera ne bali emisto gy'ennyama n'omwenge ebyo tubikolere buziga wa mukama wange bwe buli omuva ku mulambo nga mugenda musoka mwesanyusamu ne tibagendayo nza agendayo gwo banywera ate kati nkwaka kadde atoddemu oli ennyama yange n'omwenge ogulyo ani bagamba obo basanyusa lumu omulimu gumba mwakoze kati kakadde ako tasobola kwesanyusa kati bo bano bo balina abakazi ennyama wano buli kifi kya 15 wano ku musanvu kali tasobola gula 15 na abavubuka bano bokozesa bo balina abakazi kuba gwe bebakazi wabivaako bo balina abakazi wabula simanyi buli omu ava mu makange naye omwana gwembeera naye omu bwati oyo omwana namujje ewaffe mu kyalo oyo Dennis ye omutekeramu ddala ennono oyo kati oyo nowemba siriiwo n'essaawa zino bali mu kukola naye abo bali mu kukola bukozi kijja obasindika mu mufu nga toliiko naye ye nowemba siriiwo kuba nze ntambula oluusi nva wanne ngende Kongo nengende Sudan ne bankubira essimu nga nyina puroguramu z'abafunga 2 oba 3 nemuga agenda okole naye bw'aba taliiko abala ati bagenda yalina okubaako waliwo gwe nalaba ng'ozikula omufu nga oli eno bwera odumira ku ssaawa eri ennyini ey'okumugjayo bwe yatuuka n'okkirira gwe ennyini mu kinnya awo gwe weekolerawo kumugjayo wansi nze alina okubaawo nze alina emizimu gyabali abafu kadaye kututiisa mutambula nakyo tunula engalo zange zino waliwo emisale ndaba obusale giriwo meka mingi tegibalika ate wano nagyo giigyo ngiraba kati nze nga nze alina emizimu gyabwe so kati gwotekako akaba basobola okusima ne bazze ne bakola ki ne bakola nje naye batuuka wali eri omugenzi wuuyo ndino wuuni asinikiridde amanyo nze alina okukkirirayo mutereze waliwo wetwagenda ne tusangayo omusota wansi tetwasangayo mufu twasangayo musota eno gye mwagenda omufuna abaga munindeko omukomewo akongezi oyo mulinde ono simanyi gwe twagendayo n'atugamba nti mukomewo ku ssaawa 6 oyo muveeko oyo ye twagenda ne tusanga yali agenze kulima wali ogenze ne wamwe bunyola abalimisa abafu eyo kagadde twamusanga agenze okulima yakomawo nga atuuya tumugenda tumuteeka kati n'otuula awo n'olinda twadda mu bbaala ate obbaala bweri obwenge bwa layisi 12 15 kati mwaleka mutaddeko kibaati twateekawo bbaati waggulu twagenda okudda ku saazi yatugambiramu ate ebiseera nali nkyakozesa n'abawala baali babiri era yalinnya ku mutwe gw'omuwala bano abaana bokosa mulimu n'abawala mwalimu bawala babiri naye omu namuza mu masanyalazi omulala yagenda bweru kukyera ate kati saazi nina abakazi bangi abawala bangi baŋŋanyinze ngenda kudda kalipiro omuli naye bakazi naye tibamanyi kiweki abula kalipiro ndabi kati nze omuntu ova odi eri ndino oli mukazi omukazi ye mutiitiizi ate oŋŋamba odi ati nibati nino nze njagala ntwala tukole sigaana nsobola n'okugamba nti kakadde kamu kankwe emitwalo 2 kakadde kamu mitwalo 5 jangu ogenda okole olwo olunaku lwojjiramu ng'akirira wansi nze ndiwa kyekigeze kisooka ate olowooza bali kiki ekyabadduse kigezo bawantana kalipiro sooka ondagemu wano nga tugeze ogenze ku malaalo bwe gati baagazimba tugeze oba baagazimba oba kale si mazimbe kati ng'ono wamugye ng'akyali ku nkokoto just osima eno ku mutwe n'osokola obusokozi bw'oti okola otya ekikokoto ki eno mabbali kati gwe n'oyingirayo enkokoto nga waggulu ekyaliko tokijjaako kati bw'omusanga nga keesi ebadde ekyalinamu nga teyamenyekamenyeka nga abadde osimanga ekinya kigaze kyeyongera eri wiiki ewedde bamuziika kati olowooza keesi ebadde efunze ebadde ekyalinamu twamuggyemu ne tumuteeka mu kitegeeza osima ekinya sayidi eno nga kigaziko okusobola okusikayo keesi yonna kigaziko si kigazi tusima katuli bwe kati ndenze bwenyingira eri munda bwemala okuyingira eri munda nga mugjamu mu keesi nga wano waggulu mukana akatuli ke wayiseemu ng'ajja ng'ali bwati kati bana bali waggulu nga basika ekisegeeza bino ebira tolina tojjaayo
Ngweze nyine embugo bikimbirekayo nga we. Esegeza budde bwamala wansi eyo n'okumwambula omwambula. Mujjamu byonna mbiteekaawo. Omwambalizaayo eyo munda olugoye oba amala kutuuka ku ttaka. Amala tuuka wano nimussa wali kutundubaali nisooka nimusiimulako nimuwoza bulungi nnyo wanjukira abadde ali emunda ng'abugumbye biki abadde abugumbye biki kati nisooka nimusiimulako nimuwozaako ndeni nga mwambalizaawo nga muteeka mukeesi. Ng'oteeka mukeesi. Kati bw'osanga baneeno nga bamuziika dda nga yaggwerera yaggwa namu ng'ali muki ali myaka bakamuzika emyaka 30 agayise nga yaggwerera just kitaana kye kikyali awo era amagumba genzijjayo ogapanga nga bwe galina okutambula oba oteeka mu kaga nga panga nga bwe galina okubeera. omulimu gwo guno guliko oguwera omusolo URA ebiki biki ebyo bate baguma nti gye guli okukola ki oguwera omusolo kati nze kenyini nkola mu gavumenti ate kati ekitegeeza ndi nnyinayo omukono mu gavumenti nawo bennyini batuuka nga bampita era buli wayisa pipe waawo waliwo ebijja nze gwe balina okukubira kozi wangamba omufu obanga oli wakumuziika tugeze ogenze kusengula kijja kirambo osimula omwomu gw'otwala gye bagambye nsooka bwebanga baliwo nga example ndini bali bataano nkwata emmotoka nga pickup oba kanta nteeka mu cases esitaano ninsimula omwomu nti ono Richard muteeke mweyo wandikako akapapula oli Joseph wandikako akapapula oli gundi naye bwe mba ngenda batambuza ntwala omwomu nemanya nti ono gundi saagala batuuke eri babuzabuzibwe nti gundi Richard ate wamuziise wana ate Richard tetumutegeera nga Joseph si juzi navuddeyo abaana bavuddeyo jo bwe bavuddeyo twagendeyo kati ennaku zaalinga 3 mabega abaana bagendeyo okolera eyo naye nga gwe bagenda okolako ekijja nga tibamumanyi oli yava ebweru Germany nankubira esimu nansindika sente twagenda okola ne tukoona ekijja kya muntu mulala n'osimula omufu omulala bakola ebijja babisementi nga naye tibateekako amanyi kati naye yakulagira bulagirizi twatandika okoona ne tukoona ne tukoona senga najja naga nze nasooka ne mbagamba gwe mukoona si yoyo omuntu gwe mwagala okolako wuuli ne bawakana muzeeyi yaliwo n'awakana kuba gwe ate obirota ate gwe waliwo ddi gweoli wakikaakyaffe yooli oyo omusajja yali tanaba kutuuka ku ground kati ne wajja senga ffe ne tugamba ate tuwakana tukolekitugambe ne tutandika okola senga najja nagamba oyo gwe mukolako siyani siye Godfrey oba yali Godfrey oba ani nagamba yooli kati omukyala najja nagamba omwami ono yalemeddeku ekyo ekijja ne mugaana omuwuliriza nigamba kati nakino mukisasule kyetukoze kati ne bakwongera akasente okukola kino ekipya ekino kyewasooka okumenya twakoona tetwazimba ne batuwa emitwalo 2 kukoona awo kati eri gyoba ogenda okuziika abafu entaana zonna 5 ozisima lumu tugeze bali 5 abaana mbayina wano bayitirivu nnyo abaana nyina bangi babeereeyo kasagwe obwo bagulya bugulizi walaki bakuba entaana 5 ezo naku ezi kati bino batugamba nga mbu entaana tezisula emizizo giri ewammwe kyobola byebiri byeŋŋamba nti abantu bagamba nga nti nuteekayo amagi siwasoka olinye ku magi kudiru ki ebiri ewammwe nze wange oba kisuzze kati wuuyo mufu kale omufu bamuziika maze naye ennaku 3 ngenda malayo n'ewiiki ogenda malayo wiiki namba ankoze eki ali mu kunyumirwa anyumirwe futa bali bamuziika dda anyumirwe futa muzika aguwulira mukulira mino ng'alimu yalina mukadde nga n'ebyamasanyu g'ensi yali yabivaako kati saawa zino ate azzeemu bupyaga mu mwana ono nga njagalizza kundi mu kunkyakaza ate nze agenda kunkola bwentuuka ndi nonkubya ambo bwentuuka waka ntereeza oluba tereera natereera ekitegeeza nti nomwagala okubeera ku nsi kati agenda kunkola kalipiro waliwo oli omufu gwe wasooka gwe wajja Namugongo ng'okyali mu fino service gwe wajjamu n'osula naye mu nnyumba wanzukira oba wagendako ne muziki n'otuukayo nebikulema n'oddayo n'osanga omufuuwo mu nnyumba kati ono yeto omugyamu n'omuyingiza bano bwe bati tokyabajjamu wakoma ku eyo sinaali ey'okujja omufuna omuyingiza mu nju ono simuyingiza koze ekyakuyingiza oli wali wagala sente za landiroodi kanze landiroodi amaanyi buza ne wawano agenda kummanya nga sente nazimuwa ddanga yazirya dda ennaku zigenda kugwayo nga nazimuwa naye landiroodi akimanyi nti gina emirimu gyokola landiroodi ki owuwo kati gyosula gyensula amanye sibatayiro naye kakubuuze
Oyina nyumba abaana be bamulabye ono bugenzi nga nimumuteeza kati simanyi oba yamugambe kuba yamaze okulaba bwe bati nabadde mutereeza nvaayo mu kikomera kati simanyi oba bamugambye neta nabakumu Kalipiro naye oyina ennyumba zo tosobola ku nyumba zo n'abafuubo sisula wange ebbala yange siginyweramu nagwo muzizo nganze kali kikwata kalina nyina era ndi mukuzimba ne kalina no wemba ngenze wa maama wange mu kyalo buuza n'abantu b'oku kyalo wembeera waffe gye banzaala nsula mu motoka nkuwe namba ya muntu omu yenna kozi kalina gyozimba kotadde amalalo ga maamawo kentadde ennyumba kalina egyenzimba ya maama wange naye maama wange emyaka gimugenderedde wansi ku levo ya wansi kuliko luumu ye gye bagenda omuziika levo ya wansi nga bw'ogamba nti lino ddiiro wali sitting room kisenge ky'abaana kati kuliko ekisenge kye gye bagenda omuziika naawe bajja okuziika ennyumba ngizimbira ogizimbidde ye oba afudde oba mulamu nyumba ye sagala baganda bange gyefasako nina okuziikamu naye abantu bo bamanyi oli Kampala okola mirimu ki ewa baganda bo okuva ehoyima bamanyi wajja Kampala okola mirimu ki wabagamba okuba byuma ndi dijje lwaki bagaa kunoonyereza kati bw'otuuka okubawa kasente bwe bansabira wonna n'obwakuba kati tezigwako mbeera nazo ate b'omukyalo bagenda saba meka nti mulaya tetulina kyakulya kyebiri mutwalo lumu kitundu ate ng'obeera ne ssente obeera bukadde 2 bukadde 3 bukadde 5 kati omuntu w'okukyalo bw'ogendamu emitwalo 10 agenda kulinyirira abantu b'okukyalo nti mwana wange ali mu kukola yampeereza ssente emitwalo 5 ebintu by'ekyalo naawe obimanyi omuwa gumu 2 zasobola ogulako akawunga n'agulako ebijanjaalo ne zigwawo ne wayitawo wiiki oba ennaku 3 n'addamu nakola n'omusindikira omutwalo ezo tizibula naye kati bwemuwa emitwalo 10 emitwalo 2 aba agenda kulinyira eno kampani wagitandika ddi myaka 8 kati eya Kalipiro Terazandi ki byonna mu bigenda okubeera byonna we bibadde kati ssaawa zino ntumiza drone Japan esegeeza drone bwe zijja n'otandika fino service kati ne wiiki ejja kale ngenda kuleeta hali weekend gye tulimu gye tugenda gendamu ali ogenda kuzidamu eri yali ekuse kulaga nti nsende zibeerawo ate eri yali ekuse totya eri eyo naye gyeri yakuba engine nenoonya engine yayo nenjiteekamu naye kompyuta tezikwatagana kompyuta zaawukana naye gyeri ne paso gyeri entebe eri mu kukola nyee nakayerefaako omusenyu kali mu kyalo kakola naye kati ngenda leetenga esegeeza omulimu guno ebeerengamu jasi eno ngenda gifuula mu kyalo kutambuliza mu bafuubo soka mumazaamu ennaku ezo kukwongerezaamuko kaseera esegeeza naawe olinga buno obusajja bw'omugwanika bukakwaya bangamba bukakwaya bukweka emirambo ndi bize mulindeko mufunja mulina ndi bize oyagala kubeera bize nga etwali mu covid ezo kampani ezizikanga zezikuwa obudde bana navuganga ne wanuwe wakola nnyo bagane moroka kutambula naye ne yakalipyo ne bagikwatangako kukyebaawo mu covid wakola nnyo ate mu covid omu wenyini naguliramu oba motoka zaali 3 nemu nenjitino nensigaza 2 mu covid mwenyini nakola sente zaali mpitirivu wagendanga wali Mengo ne bagamba nti abafu bajjudde babajja eri simanyi wa eri ku kisaawe wa enambole gye baafiiranga gye baali babatadde babateerako ne gundi ne tenti wabweru nga munda bajjudde naye walinga oseeranga kampani we zaaseeranga oba gwe wali ku bbeeyi ate nze nali muzibu nnyo omanyi lwaki nafuna ebigoye bya covid nasesemyako wabiraba mu mawulire mubukedde oba yali gundi manya bwino nasesemyako omusezi omufu wa covid otya kati amawulire oyagalanga kuweerezaawo galaba eyo sole sigijjukira Kalipiro gali mu mpapula wamuziika omusezi n'amulya bamuziika omusezi n'amugjayo nimusesemya amagumba g'omulwadde wa covid otya naawe leka kutulimba kati ebise obadde ki amawulire tewagalaba nze abanamawulire bajja bennyini wagendayo wakawa omusezi n'osanga yali muganda wa kyamaani w'ekitundu wamusanga nga yamuliddeko ekitundu sikwangako amawulire ago kati awe nakyakira ennyo kati ate nenkola nenkoowa omwana nga mugaa kati mugende bananze nkooye nga sente zirawo wali ku mmeeza naye nga ziringa zitalina mugaso kati otuuke wakawa omusezi ng'omufu yamuliddeko ekitundu liikira mali omulugwala kwolwo olunaku bankubira essimu
ne banga nti twagala tuzikirako nimba connecting a company gye nali nkolamu je walivaamu eri afino service ne bagala ne bamuziika ne bamala omuziika kwolwo lwennyini enkeera basanga mulimu ekituli abasazi b'okukyalo nga bamulidde nga bamututte ne bankubya nti omufu waffe ate mwaze ne muziikula ne mutwala keesi nimbagamba nagenda okuddayo kwolwo lwennyini nali siriiwo nali ndi Kiryandongo nimbagamba ngenda kudda kwosenja nengenda nagenda sanga mulimu ekituli nga kituufu omufu bamulidde nga bamututte twagenda okuno ne bantwala ne ku poliisi bantwalako ne ku poliisi nze ate gwe atamuziika lwaki bali basibaggo gwe aba connectinga ku eri company kati ne bagamba nze alina obuvunaanyizibwa gwe broker gwe obimanyi nze bimanyi banange natoba mpaka kati empewo zo ze zakuyamba okulaga omusazi gy'abeera nakugambye dda nze nno waliwo eddagala amaaso olwoddira olwo otuukayo ng'amuliddeko twasooka ne tusanga akakono nga kali mu kikalaaya kino kya chipusi naye nga munde nga waliyo akaana ng'abeerawo yeka ne katabaniike bannamawulire waaliwo babukedde mawulire gano ga bulijjo gano ga empapula waliwo babukedde ne manyawire kati n'amawulire ge basooka okuba nti gundi yabbye omufu nga bagamba gwe Kalipiro abbye omufu ne baddamu ne bagatereeza gonna nga yina wano ku ssimu nagakuba ekifaananyi nga yina nti omusazi w'okukyalo banteekako amawulire mangi nti simanyi abafu ababeereeyo simanyi magombe simanyi bandemesa okuwasa mukazi nintunuulira amawulire nenga siina engeri gye nsobola okuwabiramu bana bantu nimbivaako kaninzira neŋŋenda nimbagamba omufu we tugenda mufuna nimbagamba mumpe ennaku meka naye ennaku ezo zatu mulina okunzikiriza nsule wano ku kyalo netusula biseera nali nkyalina oli muwala bali bamuyita Hilda ono yalinnyangako empewo oyo yalinnyangako empewo kati yennyini yaŋŋamba tugende ku kyalo oyo omuwala ne kati nobwemba njagadde nobweŋŋamba nti eno kati saawa zino akomawo naye alina ekintu kyeyanyiiza nze nganze nimuzeeyo masanyaze nadda mbibye naye akyayagala nobwemugamba jangu enkya agirawo omufuna muzesemu Kalipiro wakaziika abafunga bameka bangi nnyo esimanyira muwemba sigamba ng'okola ne fino service nga kati otandisa ebibyo wakaziika abafunga bameka wakaziika abafumuka naye abali fresh wadde ogamba bali fresh nga yakafa yakafa nti munaye tuyambeko bajja ngo tutwaleko omufu jangu ogende wakasengula amalalo gamwe ne meka abazikwedda emizimu tegimanyi simanyi era nze wongambya kati nyina omufu nteekamu naganga amafuta nyangu amangu eyo business wagitegeera nagisomere iro bizi wabeera mu motoka kasaba kubira gwe ng'ogenda ojja kuntwala ng'ogenda ziika jjajjo onywa giri bizi toweerabira ekirooto ekisooka kirooto jjukira abantu beerabira ebirooto binaloose oba sikyajjukira binaloose bw'onaaba omunnyo naye ng'omunnyo nga tebanaagufumbisa toba nga yadde opangisiza ennyumba nga waliwo byebateekawo omunnyo gwo n'ogusiimuzaawo byosanze byonna tebiddamu kulabika naate nze gwenkozesa gwa njawulo guno gojasi gwakuweeweeza ngamba abantu abatulaba guno gwakuweeweeza naye nze gwenkozesa guva Cameroon erinnya lyolabye wali kakana akapapula guva Cameroon Kalipiro omulimu guno osuubira ogutwala international nowomba $5,000,000 okukolera omwezi sobola wano mu Uganda era bulijjo nkigamba abantu ndi maaso ga kamera nowomba $5,000,000 omwezi guno omulimu gukumala ate njagala wali ozikuddeko mu feebweru eggwanga tugezemu wano mu East Africa nagenda Sudan nengende Congo ngenze Tanzania kati saawa zino planning agenda eri gye batunda obugerewa Zambia bampaako sente nagendako nenkolako genodifawo mumanyi omuyimbi ono walingala nagenda naye yenyewe nemukolako ekongo mukoze wangi nnyo ntambula kati ndi international programu ze zogenda okusoma ebintu byabafuwa zikomyawo okusoma America mu America okusoma kati wakivirako dda saagala bali bakutwala butwazi kusoma oba wali oki bali bantwala kusoma era ate nga nsoma saawa ezimu nga mba nkola era gye benyamba buli saawa nga bamba $3,000,000 saagala era nakimugambirawo mami Fati namugamba iwe ndigenze n'okola n'osoma nga bw'okola nga nino kampani Uganda gyeri ekola kati ate jjukira eri olina okukeeranga ku makya budde bwe buti olina okubeera ku ssomero budde bwe buti olina okusoma naye nze wano nkola nga njagadde
oba saagala kola mufuunu nsobola n'okugamba nti bampadde sente ngenda baganja muzika ku Lwokusatu nkola nga njagala saagala bintu byakunkozesa. Naye Kalipiro njagala kumaliriza kankubuuza ekibuuzo kino. Osula n'ojjajja ono bamuyita ni jjajja ono bakugambye amanya ge. Nze n'agamanya nti omufu ono totyamu nti oba omuntu ono bayinza omukubbako mu ngeri yonna yonna oba kiki ne bamukubbako kati oli munaku nnyo oli naye otambula naye. Abasezi bababba bali abantu kale tugeze bali gy'omutwale ne bakupangira ne bamukubbako bano b'obanja nyo otambula kati wuuno ali wano ekiro omutweko ne mu kiraabu. Kintu kyengezaako okugamba nze nagambye dda ndaba ekintu ekijja. Bw'omanya nti waliwo enteekateeka embi. Waliwo enteekateeka n'obwaba musezi ateekateeka okujja okubba ono omufu mugambye eno motoka gijje ogizzewo era ku olwo bwe mba yadde nga nsuze ewaka nsulamu eyo emmotoka olwo mbeera n'ebijiribiizi byange mbeera omu ninda gwe kulanga ojja okyakyagana ate kati nakakwata abasezi tulisa akwata abasezi eri kyotera saabakwata ku ntaana abantu bonna mawulire ne gabalaga tewagalaba kati nze nkwata n'abasezi kati ate oddamu ku ŋŋanda eno gw'omusezi ogenda kujja okuba omufu. Ku Lwokuna tugenda wa? Ku Lwokuna nakifuma kasawo eyo waliyo kawuku mumanyi si weeno mumanyi we kawuku mayangayanga ite mayangayanga then oidano kiyungo ita kyungano yuzaamu awo n'ogenda emonde eri ebyalo kimenyedde kawuku mayangayanga eyo kati ndujja soka tumuwumuzeeko bw'ababa tibanakumpa ssente fune we tumusisa mu galaji ewange nentugenda emmotoka ogitwala ogenda oleetere omulala anti ate n'abatambuzamu babiri oba bana oli ali omu waliwo omu omulala ali bali babiri omulala aliyo oba bayitayo batya era saidi zeeyo kulwekayongeeyo oba ogwogenda okugyayo omutwalawo nabbaza kajansi ma abantu banaye mundeke n'okundeka abantu kati ojja oti omufu mukyala ate omuze muttawo gwe toba wabula oba gweokulaba okozi kasa baleeta omulimu nze kasa mumpa sente ate nze nkinamu obuzibu n'obongamba omujja wano omuzza wali nze olwo gwe wasengula oba yali ludda wajja wano n'omuzza wali kati yeeyo sapuli eyo no lwaki baali bamukyusa baali bamuzisa bwemukuso kati jjukiramu basooka waliwo abafu abalala baliwo basatu kati bali ne babakolera ekijja babakolera ekijja ate ne basaawo ekkubo ery'amazzi ono ali wansi n'akolima kati ono ali ebweru nankubira naga Kalipiro nyamba omuvubi mujje wa muzze mabbali amazzi wagatasobola genda muzimbe bulungi kati we nagenda ate omuzimbako okumussa ebbali ne mulongoosa biki nali nkubiddwa esapuli ninjerabira kungulu nawe muzika ate maze okola ekijja nendaba sapuli kati lwaki tewagenda n'ofuna wootakula n'ogisuulayo wansi mu ntaana gye wakola ati jjukira entaana twagizimba kuva eri wansi kati bw'otakula bw'oti kitegeeza ogenda kuba buloka eggweeyo ate jjukira kyali kikyali twasima ne tuzimba ate ne tuddamu ne tukola entaana kw'obugudde kyali kikyali kibisi wali ogenda kikuba kigweeyo n'osalawo ekikwatagana ku mufu ekifisse ati no sapuli yange mugirese kungulu yali teriko bikira Maria ng'emenyeseko akatu ne kati mweri erimu n'ettaka kati kiba kitegeeza nti oba wakugitwala olina kuddamu n'ozikula n'ojjako n'okuddamu nzikule ate wamala oteekako talazo namala oteekako talazo ate ogwo mulimu mulala nnyo nange ne ŋŋamba sijja musuula mu kati kiraya nti yakuwa omulimu kitegeeza eyo ensobi yiyo si ye era naye akimanyi kiraya nti ali bweru bamuyita Joseph era akimanyi nti nno sapolo ogirina bw'ali itaka Uganda ng'ogimulaga weeri teyina gyeraga webale nnyo gwakyagenda maaso n'okugobera Kimba updates oyo Kalipiro n'omulambo gwe ndowooza ku manda si mulambo gwange n'omufuuwo wamuwambye kati oli munaku nnya gamba Kalipiro yawambye omufu si mulambo gwange Kalipiro yawambye omufu ng'abanja gyagenda okumuziika ababanja miliyoni 7 kati miliyoni 7 jjukira buli bwe bukya ababanja miliyoni 7 kati leero miliyoni 7 kati leero 8 7 n'emitwalo 5 lunaku olukya ensonga lwaki yawambye omufu bamulimba gyagenda okutwala baganywe muwa sente ate oli yamuwa omulimu sente yaziweereza kati alinda oli yamuwa